Kenzo afiiriddwa mukulu we Mande ono nafudde kutemulwa. Yemona FDC Samugumi yakwatibwa mu wali Kongo n'ateekebwa erumere eruzira we Kongo ateereddwa oluvannyuma lw'emyaka 8. Ate ye Hassan Ndugga yayimba nti Mukama atikkula omugogo kyaddaaki yatidde okufa alokose yegase ku NUP. Ate ye omuyimbi Spice Diana kyaddaaki asobodde okusannyalaza ekibuga Kamwokya bw'aleese ssente ezinunula abawala bana okuva e Dubai. Mugamu kya mwena bali eyaba Mbituni by'eggwanga eby'enjawulo kansenti bwe kimu kikutambulira bulungi amanya muzikola hajja munyamishafi kulwanga gano ge masu gaffe ge tubeera nago buli lunaku budde bwaba ku makya ne tutandika n'amasu ate wakati kati awo mutundu ne tufuna amasu ate awo olweggulo ne tufuna amasu. Tubeera n'emitwe wala eno ku TikTok wamu ne ku Facebook tambula gaffe mujjo wali ku YouTube. Edrisa Musuza ono nga muyimbi w'eggwanga BET Award winner bw'atasobodde okubeera ng'ate afiirwa muganda we ono n'abadde amanyikiddwa nga Mande ono n'abadde asinga kuwangalira wali mu bitundu by'Ekatwe mu sababu z'Ekatwe era y'omu ku abo beeyogerako abaakulira mu ghetto z'Ekatwe. Jjukira nti Kenzo wamu ne Mande basobola okuzuula muto waabwe omwana ow'obuwala era tubadde tubamanyi nti bo baliwo basatu. Olunaku lwabadde lwa Mande bwe batyo basobodde okubeera nga ate Mande ono basobodde okubeera nga agwa mu batemu abasobodde okubeera nga bamujja mu bulamu buno obwensi obuwooma obulimu ettooke lya Nakabululu bw'ate ne bamusuubya ejjooni ly'akakopa wamu n'eryebwayise. Tusaasira mwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuza ekisa. Edrisa Musuza Kenzo jjukira nti abadde ali mu kweteekera kivulu kye ekigenda okubeera wali Ekololo Airstrip. Ate ye Sam Mugumya ono nga munna FDC yasobola bw'atyo okuba nga akwatibwa mu 2014 ono nno yakwatibwa ku byali biteeberezebwa okubeera nga yali atandise okuba nga ayuya gavumenti waneno mu ggwanga Uganda era nga kigambibwa nti yali muwagizi nnyo wa Dr. Kanokiza Besigye. Mugumya ono yasobola okubeera nga akwatibwa wali mu ggwanga lya Congo era bw'atyo n'ateekebwa mu kkooti eyasobola okuba nga emusindika mu luzira weeyo ate abeereyo okumumala ebbanga lya myaka 8 bweddu. Mugumya banna FDC wamu ne balooya bagezaako kye baali basobodde naye ne balemererwa naye emyaka gye 8 giweddeko. Kati wenjogerera ali abutaala nga bulago bwa nkoko obutasibwa mu muguwa. Ate ye omuyimbi Hassan Ndugga kyaddaaki yeegase ku kibiina ki National Unity Platform ono nno kizuuliddwa nti ekyamazima alabika atidde enkima eya Alimpa yasobola okubeera nga ate aleka mu kibira. Hassan Ndugga jjukira nti yeegatta emabegako mu kibiina ki National Resistance Movement era bw'ati abamulaba ku President Museveni trek gye yakola bw'atyo Hassan Ndugga ono yaliko era omukyala Nankabirwa yasobola okubeera nga amwanjulayo ewa president naye bw'atyo yasobola okubeera nga avaayo n'agamba bye mbadde nkuyimbako ssebo mbadde neesongako sesenkana. Bw'atyo yasobola ate okubeera nga avaayo n'ayimba omulembe omuguta n'alyoka agamba nti ekyamazima okuva lwennaku egattako bingi byentandise okubeera nga ate enfiirwa. Hassan Ndugga bw'ate asobodde okubeera nga abeera mu mawulire okumala ebbanga naye kyaddaaki asobodde okuba nga akwata ekkubo neyeegatta ku kibiina ki National Unity Platform era bw'atyo avudde mu kibiina ekya National Resistance Movement. Atagana asembayo omuyimbi Spice Diana kyaddaaki asobodde okubeera nga naye bw'atyo ayamba ku baana ab'obuwala
abakyakonkomaidde wali mu kibuga Dubai abali mu detention centers ez'enjawulo era bwe batejjukira ekibiina ki National Unity Platform kye kimu ku ebyo ebibiina ebitandise ebisobodde okubeera nga tebiwoomamu omutwe okulaba nga abawala bano bakomawo obwabwe oluvannyuma lw'okubeera nti bagamba nti gavumenti ate ye yasobola okubeera ng'ebasuulirira okusinziira ku muyimbi Spice Diana ye bw'ate yagambye nti ekyamazima kino kyenkoze kyakubeera nga ntaasa mwana wa buwala wabula kuba nange nnumwa ate mmanyi kiki kye bayita mu Spice Diana bw'ati yawaddeyo obukadde 3,200 ino nno nga bujjayo abaana banna balambira jjukira buli mwana agibwayo 800 bweddu NUP yakajja yabawala abasoba mu 40 ye president w'ekibiina kino ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye ne Sexima yenna omuwala ow'obuwala ono namugamba nti ffe bwe tutyo bwe tuli omukama akunkomere paka olunaku lw'enkya abamanyi ga Twitter.